Abantu abasoba mu 1000 be babaddewo nga abajulizi okulaba emizannyo egitegekeddwa obwakyabazinga bwa Busoga. Mugimu ku mizannyo mwe mubadde empaka z'obugaali nga zino zeetabiddwako abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe ssaako n'abo abatalina. Mu mizannyo emirala mwe mubadde amazina g'ekinnansi, okukwata ekigo nga bino byonna byategekeddwa okwetooloola obwakyabazinga. Bw'abadde atongoza emizannyo gino mu kisaawe ky'e Kakindu e Jinja, Katikkiro wa Busoga Muvawala Joseph agambye nti eno y'entandikwa y'okukomyawo ekitiibwa ky'obwakyabazinga. Ono era agambye nti obwakyabazinga bwa Busoga butegese emizannyo emirala mingi nga gino gyali gifuuse lufumo okugeza empaka z'ebigo ez'obugaali era nga gigendereddwamu okumanyisa abantu kyabazinga omujja wamu n'okutumbula enkolagana wakati mu bantu ba Busoga. Empaka z'obugaali zivugiddwa okwetooloola disitulikiti za Busoga era nga wano omuwanguzi aweereddwa eggaali. Tandise okola ebintu ebidde okuyamba Kingdom okutegeerekeka eri abantu baayo nga promoting ebizaano egyo egyali bweira era gye twetaaga abantu baife babe nti bongera okugizaana. Olwaleero tuboine ebigwo twabona ab'obugaali n'okulira banaife bebeeta abalema. Wabula mu ngeri y'emu bo abategesi b'emizannyo gino bakutegeka ekivulu ky'ennyimba omuyimbi Timanya Mwanayimbira n'abayimbi abakuno era nga kyakubeera mu kisaawe e Kakindu nga 6 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Kolo guno kujja kuba nga basically kwa fundraisingira omwana omuwala owa Busoga. Omwana omuwala owa Busoga kwa fundraisingira tujje nga tukulaakulana mu ngeri ya gavumenti eno kuva bwe yatandika era ng'omwana omuwala n'abaira asinga mu bantu bonna kuva ku Vice President, Speaker, okuira ku Secretary General n'abandi abakulira ebitongole nga bakyala bava mu Busoga. So tubelivinga mu tunata mu maani mwana omuwala ayida kuba nga tomanya tuyida kufunayo President era ng'ava Busoga. Emizannyo gino gigendereddwamu okubbulula obwakyabazinga bwa Busoga mu mayengo g'ebyobufuzi ge buyiseemu.